Olunaku olwaleero abadde omubaka wa America mu nnyaffe Uganda Deborah Malac ayogeddeko eri bannamawulire nga luno lwe lukuŋŋaana lwe olwa bannamawulire olusembyeyo mu buweereza bwe. Ono asobodde okulambika ku bintu eby'enjawulo eggwanga erya America mu bukulembeze bwe ng'omubaka wa America mu nnyaffe Uganda byatuuseeko omuli ebyobulamu, ebyenjigiriza, okukyusa embeera z'abantu n'ebintu ebirala. Takomyeko akoonyeko ku mbeera Uganda gyeyolekedde ey'akaseera ak'okulonda ng'onaategeeza ng'eggwanga Uganda bwe liteekeddwa okubeera nga lisalira embeera n'amagezi olw'ensonga nti singa tebagikwata mavumbavumba yandivaamu embeera etali nnungi eri nnyaffe Uganda. Uganda needs a free and fair 2021 election. An election that allows dissenting opinions to be heard, an election where voters know what to do, and an election where Ugandans can trust that the votes they cast will be counted fairly. A 2020 election that falls short of international standards, again, will be a disaster for the Ugandan people and for Uganda's standing in the international community. And it is up to both the government of Uganda, the opposition parties, and all of the Ugandan people to ensure that 2021 is indeed free and fair and peaceful. I look forward. Onera ayina obubaka obw'enjawulo bw'aweereza akakiiko akavunaanyizibwa okubuya okulonda wano mu nnyaffe Uganda. We continue to urge the Electoral Commission to fulfill its mandate, to do what it is designed to do, and to do so as well as it can. But we also understand the political environment in Uganda. And I come back to the point that, you know, not just in Uganda, but in other countries where you have regimes who have been in power for a very long time, it becomes more and more likely that manipulation of the process will happen. Ate ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ategeeza nga nnyaffe Uganda bw'esaanidde okwekyanya abantu bonna okusobola okwanja biki bye balowooza newankubadde nga balina endowooza ez'enjawulo mu bintu byonna. We have firmly stood with Ugandans of all backgrounds and beliefs to defend their dignity, their right to free speech and expression, and ability to live free from discrimination. There's more work to be done in this regard. Security forces must ensure that the Ugandan people have the ability to exercise their constitutional rights of freedom of assembly and expression as enshrined in Uganda's own constitution. Ensonga y'enguzi akubiriza bannansi nabo okwenjira mu lutalo luno basobole oggituula ku nfeete. When it comes to governance, corruption is still a pervasive problem, and the government must work harder to end corruption and increase transparency and accountability. But it is not only up to the government, it is up to everyone to help fight in this battle. Ono wabuuziddwa ku kusojjagana okubaddewo wakati we n'eggwanga erya Uganda nakyo alina okuddamu kwakozeeko. Everyone is not always going to like you. Everyone is not always going to say positive things about you, but it comes from the territory. One thing I have tried to do throughout my career, not just in my current capacity as ambassador, is to be true to the values that I believe in, to ensure that I stay true to the foreign policy objectives and national security, national interests of the United States. Ku nsonga y'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM obutateekateeka musika nayo tagireseeyo era n'alabula nti singa tekikwatibwako bulungi kiyinza okuviiramu bannansi okwekyawa n'okuleetawo embeera etali nnungi. Look across history, governments and regimes that stay in power for a long time and do not plan for what comes next, it often will end badly. You know, it's a separate issue of when the transition has to come, when it should come. That's a conversation that Ugandans themselves have to have. But you know a transition will happen at some point because it must. None of us are immortal. Buli afundikira emirimu gye aban'obubaka obw'enjawulo bw'asibira abantu balese oba bagendamu. Kyekibadde olunaku olwaleero Deborah agamba nti bannayuganda be balina obuyinza okukola enkyukakyuka oba ekintu kyonna kye baagala okubeera nga batuukako. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Olegolo wano ku Embassy ya America mu Kampala.